Nama mujebaleko. Wabadde ngamba mukyala wo Kalo yabadde atya? Kalo mwana katongole njagala lubuto njagala omwana mukyala afuna olubuto. Omukyala afuna olubuto buzibu kyate. Ati? Wanji? Buzibu kyo buliwo alemeddwa ofuna olubuto kiki? Nanga bwe mayagamba munindemu nze byokulinda nze sikyabiragala ayagala munindemu gwe wakamala naye ebbanga ki? ebbanga lya myezi ng'ena esatu. Ng'omwagala wamukwala wamujja wamuno mu kibuga wamukyala? Wamuno mu kibuga ne mwana simutegeera mwagala. Kati obeera naye? Sibeera naye. Ye abeerawo omukyala? Omukyala abeera makinge. Kati gwe uli oyagala afuna olubuto nsonga kyo omukazi gwe wakakwana egyo emyezi lwaki oyagala afuna olubuto? Bankuzizza nesobola sente nzirinda naye omukyala simutegeera. Bakuzizza wa? Ku mulimu kwenkola bakuzizza kati ndi manager. So kati wetaaga okuba n'omukyala? Neta okuba n'olubuto eno mu bayindi gyenkola tutunda motoka. Kati ye Kalo agamba ki? Agamba mumpapa mpa ku kanso nsooke nindemu simutegeera. Mbw'olinda bide bya lubaga y'okufuna olubuto oba ayagala osooka omwanjule n'embaga ogende ewaabwe? Ebyo byonna sifudde ekikulu asooka afuna olubuto njagala famire. Ye bw'afuna olubuto bw'ati ng'olyoka omwanjula? Wafunira olubuto oba mwanjula oba ekiddako mbambaga nze sirina buzibu. Wabala empapula z'omuwala oyo oba tonnaba kubala? Empapula mbala naye ambuzaabuza tafuna. Akubuzaabuza tafuna. Kati yala tumukwegayiririreko asobole okuba nga afuna olubuto ssebo. Mukulu Katongole njagala afuna olubuto omukyalo oba tumukira tutya ngana bw'obyuma bw'okibitegeera. Abadde tangamba konti oba afunye tuba waliwo embeera ekyuse tuba waliwo embeera yonna. Kale tewali buzibu ffe tugenda mumugezaako tulabe oba atuwa ensonga ze lwaki akyayagala mutwalirize ekkadde. Mukulu Katongole ngerezaako. Omukazi ono kati gwegala ffe tumugambe ki? Munegayira afuna olubuto. Oba naye wakawo wambwa? Waka si wambwa. Omalako bulungi. Munegayirira afuna olubuto. Kale katumugezeeko tulabe Kajoba tofaayo. Kale. Omusajja oyo nga si mwangu. Kajoba ayagala mukazi afune lubuto. Olubuto lumuli bubi. Alwagala. Naye teri ayagala mukazi wale mefuna lubuto. Bamangu ago. Kati gwe namayanja gwomaye emikisa gyendi mugezesa. Ogigezesa otya? Naye mwona olufuna. Ate ku weekend eno tompona ku Friday katumalirize. Kuba essimu. Hello Karo mukyala Kajoba? Wanji jalani? Karo njogera ne Karo mukyala Kajoba? Mukyala Kajoba. Amangu ago nafuze mukyala ani ono? Nze bampita Katongole omutongole ne namayanja wano ne Kaboggoza mu program agito omutabbizi. Omwami wo Kajoba yatuwadde essimu yo n'atugamba tukubireko twogereko naawe. Omuntu gwe nakalaba just mu mwezi gumu kitundu. Yabadde tugambye muno oli mukyala we era nga ina ensonga zayagala oba oli awo twogereko. Nze ekisajja kinzijeko akajjanja n'okupa ku kakifubutuka bufubutusi bwe bati bwe bakwana abantu oba bwe babaagala. Naye nga ye kale ffe ensonga eri emu yokka kife gyadde atugambye tukwegayirireko nti abadde tayagala nnyo kulumwa mutima ate akwagala nnyo ng'era naye bw'okimanyi kubanga mbu naawe omwagala nnyo naye nga ayagala muteese naddala ku nsonga z'okuzaala kuba emyezi agambye mumaze emyezi oba ng'ena. Emyezi ena kiralwo ekyo ekisajja
kale bannange ekisajja kinyiiza tulaba abasajja naye ogenda n'osinkana ekintu nolowooza oba osinkanye muntu myezi emeka atugambye myezi ena nkole ntya ntandika okukola nti mu myezi egyo ena anti kati yabadde ateesa engeri gye bamukuziza bambi ku mulimu ne bamufuula manager kuba atugambye akola eri mu kampuni y'abayindi atunda mmotoka kati bamufudde manager kati ayagala abeere ng'alina amaka gaggumidde kati amaka gaggumidde gajjira muki mukuzaala mukola muki byagambye bwokkiriza n'ofuna olubuto mangu aba asobola okuba nti oba akyala n'ewammwe nakuba n'embaga kati kankubuuze Katongole omukwano gwange n'oyo omusajja gwafuuse gwabukwakulizo njagala okimumbuuliza nti nina kumala kufuna lubuto nakola ebyetaagisa ekisajja kirina amakulu naye munnaye alabika ye akwagala nti yandyagadde oba oliawo mubeeko ne we mutuuka okutuuka wa omuntu gwosinkanye mu mwezi gumu n'abeera ayagala okubeera nga abaako kye yeekolera oyo muntu ki simanya mukebezi kiriwo okukebera bukebezi baana b'abaana kale mpulira nga kinkyamye musajja waawo yatalina makulu wadde mbunzaale kati gwoba waayagala ozaale gwe wakabeera naye emirundi emeka ddala nakabeera naye emirundi emeka Katongole nkugambye musajja nakamulaba mwezi gumu kitundu kyokka ye abagamba myezi ena muyaye mubbi gwe kyogaa tonnabeerako naye mukwano nga yabadde atugamba yakubaladde empapula mukwano ki oguli awo gutategeerekeka bw'abanga yambala empapula mukwano ki kati kyogamba talina waaka gwe tomumatira makulu gali awo waaka ki alina waaka kyogaa gwe tomwagala baagala kuntabula mutwe saawa zino newankubadde mwagala ate mbadde ndowooza nyamba namuyambe waakati gwayogerako gwalina agambye alina waaka mbwera wasiima kati ayagala mwana ani yamugamba nasiima ekyo kisajja kyenimaze okuzuula kibbi na kiyaayi saagala kunsiriwalirako kimmanyira mbu myezi ena naye muyambe ofune olubuto bamugaye mbuno bwanayite Wakatongole nze nekugamba nenkola kyetaaga ku speed saagala mmanyire njagala omudizeyo gakobugamba tansiriwalirako n'okukowankoye tammanyire amaka sikyayagala embu eyo kano mukyala kajoba mukyala kajoba Lawrence Masembe designer w'abakyala Esebo muganda wangu oyo bamugoba dda yenoonye lwaki ya papa takyalina waaka wambwa era ye wambwa nnyo yogerako naffe otule ddala mutuufu omukyalo yakola eki Katongole wanyi we batuweereza ssebo kale baana mame namenye mutumiddeko nyina mukulu kaboggoza kale sebo ono Semuwemba kujokutta so wa Katongole abepa yakwebanga we Semuwemba olina waaka ye nyina waaka mukyana mayanja empapulo zibalanga ye kakati sajja omutiisati omukyalo oyo kyemugamba yagambye munesino mubbi ate ne ye mubbi munne si mubbi ye mukyala ye mubbi okitegedde okay alo Katongole wangi lubala okuweereza kale baami ono Kato Brighton Kasharu Kasharu Kato naye oyo omusajja bananyina yalimba just mwezi gumu ayagala obuvuzi okitegeera ono munyankole yennyini kitera nnyo okwogera abakazi naye oyo gayi naye kumikirize okay all right bwe tugenda kulabika nga tusukka waawo